Mama Segirinya webale nnyo nyini ddala. Banange engalo za maama wa Segirinya. Omukyalo oyo lwaki tumwebaza abaddewo nze ngenze kukyalira Honorable Segirinya emirundi egiwerako. Twagenda olumu ne President ne tugenda Nairobi ne tugenda wa oluusi abadde akoma wano mu Uganda nga tugenda ne tumusanga eyo mu apartments ez'enjawulo. Naye buli wabadde osanga Honorable Segirinya maama we abaddengawo. Era natuuka ne mugamba nti maama kati kirabika emirimu gyonna emirala wagivaako guno ne gufuuka full time job nga gwe mulimu gwe. Era ebbanga lino lyonna sisuubira nti waliwo ekirala kyabadde akola okujjako okulabirira mutabani we omwana we Honorable Segirinya. So tukwebaza nnyo maama olw'ekyo kubanga era ndowooza owadde ekifaananyi eri bamaama abalala mu ggwanga lino okulaba butya bwe balina okukola obuvunaanyizibwa obwo. Naye abamu oba oliawo tebasobola kikola, naye webale nnyo maama. Ensonga ey'okubiri yakwebaza abasawo abakoze omulimu gonna nga bagezaako okutaasa obulamu bwa muganda waffe. Abasawo wano mu Uganda, abasawo e Nairobi, abasawo Netherlands n'awalala wona Honorable Segirinya gy'abadde ajanjabirwa. Ensonga ey'okusatu ezange zirinya zokka kubanga obudde bugenze. Ensonga ey'okusatu ey'okwebaza muganda waffe Honorable Segirinya kati gwe tuwerekera olunaku olwaleero bwe tukungubagira. Ekisooka Honorable Segirinya ebbanga lyonna abadde corrupt free nga tosobola owulira nti yabbye ssente z'abantu. Tulina abakulembeze bangi mu ggwanga lino abatasobola kuyimirira ne bagamba nti tebalina bbala lya corruption. Naye ndowooza Honorable Segirinya up to today teri asobola kumwogerako ng'omuntu eyakozesa ofiisi ye okubba ssente z'Abannayuganda. N'olwekyo ekyo kikulu nnyo, twebaza Honorable Segirinya. Mukimanyi bulungi nnyo tetulina abakulembeze bangi nnyo mu ggwanga abali bwe batyo, so tumwebaza olw'ekyo. Ensonga ey'okubiri mu kumwebaza nga Chairman Nyanzi bw'agambye, Honorable Segirinya si ye muntu abadde alina obuyigirize obungi ennyo, naye ate nga conviction gy'alina nene nnyo. Era njagala okusaasira nnyo President waffe kubanga oba oliawo oluusi oyinza okusuubira nti oba oliawo abantu abasomye nnyo be bagenda okubeera ne conviction eyo abagenda okuyimirira nnyo ku nsonga. Naye Honorable Segirinya mu mbeera ze ez'obuntu, mu kubeera very informal, ate obadde olaba ng'afaayo nnyo kulwanirira eggwanga lyaffe. Era nga tatandise kati mbadde ndawo obutambi bwe okuviira ddala bwe yali kansala n'ebirala bwe bityo. Ekyo nno nakyo kitulage omusajja omu yagamba nti it does not matter how much you live, how long you live, but how much you live. Honorable Segirinya afiiridde ku myaka mitono nnyo, myaka 37 gyokka. Naye laba ensi yonna egaralize mu kifo kino. Eggwanga lyonna olunaku lwaleero liri mu kiyongobero. Lwani? So ku myaka gye emito asobodde okukola bingi nnyo. Eggwanga lyonna n'amawanga gonna ne gamanya nti mu Uganda waliwo omusajja gwe bayita Muhammad Segirinya. Kitegeeza kyekyo nti abakulembeze abali wano ne bw'obeera kansala osobola okukola impact. Kubanga Honorable Segirinya impact ye yakitandika ng'akyali kansala. Mbadde nga obutambi bwe nga yeetisse TV agenda kwekalakaasa lw'abantu ng'asindika ebintu byagenda okutwalira abalwadde e Mulago n'awalala n'ebirala bwe bityo. Era Honorable Segirinya bwe yafuuka omubaka kye yasookerako yagamba kangende ntandike eddwaliro e Kawempe. N'agamba kangende ngule ambulance era mugirabe nga weri wano. N'agamba kangende nkole ebintu ebyenjawulo olw'abantu baffe. N'olwekyo Honorable Segirinya abadde omuntu w'enjawulo nnyo. Ekisemberayo ddala Nubian yakyogeddeko. Regime ya Museveni yesse Comrade Muhammad Segirinya. Era banamateeka babyogeddeko byonna kubanga
bwe baba bagamba nti ono Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana batta abantu, lwaki obujulizi obwo up to now tebuvangayo? N'osiba abantu n'obatwala mu kkomera n'obakijjanya n'obakola ebikolobero byonna byonna nga teri bujulizi n'obumu bwoleese obubaluma. Nagendangayo okubalaba emirundi mingi nnyo, era ndowooza one time Honorable Sewanyana alibabuulira olugero olwo, kubanga waliwo abantu abamu be baali bannokolayo, abamu munnange nno ng'abakulembeze ku sayidi eno gye tuliko, oba baali beeyita abakulembeze ku sayidi gye tuliko, ng'engeri gye beeyisa ku sayidi yaabwe nabo tebabitegeera bulungi nnyo. Agenda kukatuwa Honorable Sewanyana naye babyogerangako nnyo. N'olwekyo bonna abantu abaali mu lukwe olw'okulaba nga Honorable Segirinya atuuka ku kino kyatuuseko olunaku lwa leero, tumanyi inshallah Katonda ajja basasula.